bwe twatandikira nga programu zino zitandika twagamba nti nno eddembe ly'okusinza mu Uganda tebali wadde budde bumala kukula. Kati ffe abakolera mu kitongole ekitunulira ennyo ebyokunoonyereza n'okwogerera eddembe n'okulwanira eddembe lino ery'okusinza tulowooza nti nno kikulu nnyo eddembe lino okuweebwa chance okukula. Kati kankuwa ekyokulabirako olwaliro twogera ku polisenti bagiyimirizza n'abamu ku babadde basinga okugitembeeta. Kakati munnaffe omukulu Canon Aaron Mwesigye ali mu kattu kennyini kubanga eri wiiki yali avuddeyo n'agamba polisi tugenda gireeta. Kakati ngenda kujja okagitera abasinga bataategeera bulungi nnyo. Njagala kulaga platform gyayogererako. Platform gyayogerako ng'agamba nti nno polisi tugenda gireeta kati tulina okulaba nti nno tutereeza ebyenzikiriza registration biki byonna byonna yali platform y'abasiraamu. Kati jo labadde 23 jo labadde nedda jo labadde nga 1 July. No, jo zabadde 2. Zabadde 2 lero 2 jo labadde 1 July. Lero 2. Kooti enkulu eya Uganda yasaze omusango omukulu ennyo ate za gwogedde okunsanyusa nga February 2025 Swaib Nsimbe wamu ne banne abalala 3 baatwala Mufti Mubajje ne Uganda Muslim Supreme Council mu kooti nga bagamba nti nno Sheikh Mubajje yali asusizza emyaka egy'okubeera mu office eyo era nga bagamba nti nno bamugyeyo nga basinzira ku bintu bino nga bagamba nti nno constitution ya Uganda Muslim Supreme Council yali eteekawo emyaka 7 kakati nga Sheikh Mubajje asazizza emyaka egyo 7 naye nga Muslim Supreme Council yali ekoze amendment mu constitution yayo ng'egamba nti n'ow'75 asobola okubeera Supreme Mufti. So nga bagamba nti nno okulondebwa kwe kwali mu bukyamu emyaka gyali gimuwubidde akatambaala ate nga n'ekirala nti Sheikh Mubajje ne Muslim Supreme Council bakiikirira abayisiraamu abasunni abasukka mu miliyoni 9 mu Uganda yokka. Omusango ogwo ne gutwalibwa mu kooti enkulu High Court era ne guweebwa omulamuzi Bernard Namanya. Kati jo ensalawo eri final yafulumye. Kati ensalawo eno ng'egamba bino ebintu bigenda sanyusa nnyo omulabi gituwe nga bagamba nti nno ekisookera ddala omulamuzi yagambye ensonga eno wammanga kasooke nkusome kyagambye mu Luzungu yagambye Uganda Muslim Supreme Council is a private company limited by guarantee. Jjukira abasajja abaleeta etteeka babadde baagala kugyawo obuyinza bwa companies limited by guarantee. N'agamba nti nno its functions are religious and internal to the Muslim faith. Judicial review kubanga mu kawaayiro 42 akasemateeka bwe mba nfunye obutakkaanya mu kye bayita administrative bodies nga Uganda Muslim Supreme Council nga tebampadde kye bayita fair hearing tompuliriza mu bwenkanya nsobola okugenda mu kkooti. Kati bano kye bagamba nti Muslim Supreme Council yali tetuwadde sufficient hearing tugende mu kkooti enkulu ne bafuna kye bayita judicial review nti kkooti esobola okuddamu ne yeekenneenya biki bye mwasinziddeko ne bagamba wabaddewo obwenkanya wabaddewo kyekubiira n'olwekyo tudde mutuwulirize. So kkooti n'egamba nti fenga kkooti judicial review cannot be used to supervise such internal religious processes unless compelling public interest and governmental authority are evident. So kokiddemu bagamba nti no mu Luganda nti kkooti esobola kutandika kwenyigira mu ntambuza zenzikiriza ebyomunda ebyenzikiriza tosobola kukikola ekyo nti gwe Swaibu Nsimbe kubanga tokanyiza ne Mubajje ne Uganda Muslim Supreme Council toddukira mu kkooti. Kkooti erina buvunaanyizibwa obwo kutunuulira nsonga ezo ng'era baagala okukuliza kiki tubadde twogerako nti nno bo baadde baagala okutunawo kigundi bakibata kiboodi mweno police gyabadde baleka mweno police naye nga boodi ejjawo obuvunaanyizibwa n'obuyinza bwa company limited by guarantee nti House of Prayer Ministries International eri registered mu Uganda nga company limited by guarantee so yo erina internal mechanisms
okutereeza ebigenda mu maaso munda. Yes. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti nno House of Prayer Ministries International tekyalina buvunaanyizibwa tugende mu kkooti kyebadde baagala okuleeta nga bagamba nti jangu mu boodi yaffe. Waliwo ki kye nagamba nti bwe banaava mu boodi baagala okuteekawo kkooti ey'enjawulo ekwata ku nsonga z'eddiini nga bwe walaba nti nno bateekawo anti-corruption court. Yes. Nga bwe walaba nti bateekawo industrial court. Actually waliwo ne commercial court. Ne commercial court. Kati gye tubadde tugenda mu maaso singa eno program teyavaayo okuggula amaaso g'Abannayuganda. Yes. Gye tubadde tugenda bagenda tuteekawo kkooti ejjawo obuyinza nga basooka ne batuggyako company registrar then bataddewo kikooti then obuyinza bwonna babuggyewo. Awo eddembe lyaffe nga liwedde mu bufunze kuwamba gavumenti kubanga gavumenti okutusindika mu register of companies kuba kutumonitalinga baani ba directors b'ekintu kino bakola ki URSB kyekola obulungi bwabaawo ate ekirala ekiri extra ate nekigenda mu NGO nakyo nekigenda mu internal affairs nene ekola bulungi omulimu gwayo kati bano babadde bawamba buwambi gavumenti police gye baleeta ejjawo obuyinza bwa gavumenti terumba ffeffeka kuyingira mu byamunda bye tukola wabula baleeta ekitebe kya Katonda atategerekeka owa faces ennyingi ajja overseeing ebyenzikiriza Katonda omusiraamu Katonda omukristaayo Katonda omubbuda Katonda omuki nga byonna faces zonna ziri kubanga boodi yaabwe ekolaga nti evalidating enzikiriza zonna